That's not. Yes, all right. Amawulire agagenda maaso agakagwawo okuva eri mu Democratic Republic of Congo ebintu si birungi mikwano gyange gwe ali eyo ampuliriza. Jjukira twakajja okubawa information oluvannyuma lwa US okuvayo ne sanctioninga obugurupu obw'enjawulo ba commanders abakulira obugurupu buno obw'enjawulo obugenze maaso n'okufuukira eggwanga erya DRC akayinja mu ngatto nga babuteekako sanctions ez'enjawulo. Kakati information tugibawadde ku makya era gwatandika kubanga ogafuna ddayo wansi olayo vidiyo yaffe gye tusoose okuteekayo olunaku olwaleero weetegereze ebigenze maaso mu Democratic Republic of Congo. Kakati nga tukyali eyo waliwo amapya agakayingirawo. Amapya agakayingirawo ge galiwa nti ekigudde mu Democratic Republic of Congo eri mu Eastern DRC amagye agamanyikiddwa aga FARDC gano nga galwanira ku sayidi eri eya Democratic Republic of Congo gasitudde drones ebika bya drones ebyobulabe eby'ettabbu ne bagenda mu maaso n'okutagetinga enfo z'abayekera ba M23 mwe beekwese eyo mu mambuka ne mu makirira ga Kivu oba mu North and Southern Kivu olutalo gye lusinga ennyo okunyinyitira. Wuliriza gwe omukwano gwange ali eyampuliriza abayekera bavuddeyo ne balaajana ne bagamba kale tunuulire embeera eno egenda mu maaso tugenda mu maaso n'okubeera nga tuli mu season za ceasefire tuli mu season za kubanga tuwanyisiganya ba prisoners of war naye laba abasajja be batukola laba abasajja be batutuusaako. Wuliriza walabiseewo obunkenke olunaku nno lwabadde lwakubiri ekiro ekyo ekyakeesezza naye nga akawungeezi awo era ng'ennaku z'omwezi zigendera mu maaso n'okubeera nga zaabadde ennaku z'omwezi nga jjo lwabadde ennaku z'omwezi nga bbiri nga bbiri kigambibwa nti nno obunkenke bwayolekeddwako mu Democratic Republic of Congo ng'amagye amagye g'e Congo agamanyikiddwa nga aga FARDC gagenda maaso n'okutagetinga abayekera ba M23 abawangalira mu Democratic Republic of Congo. Kigambibwa FARDC coalitions bagenze maaso n'okusitula drones ziri ez'ettabbu nnyo ziwa mikare ne bagenda maaso n'okutagetinga enfo z'abano ate abayekera bagamba nti enfo bano zibatagetinga twandibadde tetufaayo nnyo kubanga luno olutalo buli kimu twandibadde tukisuubiramu naye ekitukola obubi nti enfo zibatagetinga zijjuddemu abantu ziri fully populated ziri density populated zibagenda maaso n'okutagetinga bannansi bafiiramu. Lwaki bannansi bagenda maaso n'okufiira abwemage? Kakati tetumanyi okusinza ku information eyo. Abayekera ba M23 kirabika nga bagezaako okwetaasa nga bayita mu bannansi nga beekuutiriza emabega wa bannansi oba omanyi abayekera balina nnyo akakodi ako bagenda mu maaso n'okulondayo ebifo eby'olukale ne bagenda mu maaso n'okubyekwekamu amalwaliro amasomero makyakezi nga bamanyi ebifo ebyo bye batasobola kubanga batagetinga naye ate ye gavumenti ya DRC yo egambye tugenda ginyumiza ebyo egenda mu maaso n'okutagetinga wonna we basuubira nga bagenda mu maaso n'okukubayo zi drones. Abayekera balaajanye bagamba bannange eno si yenkola era DRC egenda maaso n'okuviolatinga peace talks ze twagenda maaso n'okuteeseganya mu Switzerland era nga beetaaga aba United Nations bayingire mu nsonga eno. Wuliriza amakya agaakedde drones era zazzeemu ne zitagetinga enfo z'abayekera bano mu positions nga 3 mu Hill at Free Antennas mu Kibati mu Nyiragongo saako ne mu Nyiragongo territories saako ne mu local residences. Bagamba nti nno balabye ebifo bino nga bistrikingibwako drones. FARDC nga bo ba coalition ab'omugatte abalanchinga drones era bagenzi maaso bagamba mu bazitakinze ku Bidegu Gakeke saako ne Mikeke eyo mu Southern Kivu provinces nga bakozesa drones ez'ekikeza ekya kamikaze drones ezikozesebwa okubanga bataakinga obanga balumbagana abayekera bana ba M23. Ate enfo endala oba positions endala ez'abayekera omuli Nubi saako Walukale okugeza ebifo n'ebirala bagenda maaso n'okubanga batagetinga ebifo ebibamanyi nti abayekera bano beekukuma mu nfo zino. Kati abayekera bavuddeyo ne balaaja ne bagaba bannaayi omusajja ng'agenda maaso n'okuviolatinga omusajja kiki ekigenda maaso lwaki atuteekako eno embeera
lwaki ateekako embeera okusinziira ku pistoks ze twagenda maaso n'okukola nga tugeye buli muntu awummuze ebyokulwanyisa tusobole okuba nga tuliriizinga bano abasibe naye muganda wange si weekiri kakati nno omwogezi spokesperson Lawrence Kanyuka ow'abayeekera ba M23 yavuddeyo n'aliriizinga statement ku lunaku olwokubiri e Kawungeezi ng'agenda maaso n'okukonda eminga ng'agamba obulumbaganyi buno tebwetaagisa okusitula bbomu n'ozikuba mu nfo eziri populated tekyetaagisa era nga bagenda maaso n'okuvumagana n'okuvumiriza gavumenti ya Kinshasa nti kyekoze tekiriiyo okukwata bbomu n'oziteeka mu densely populated civilians abannansi gye bawangaalira tageti yo ebeera ki era bagenze maaso n'okubeera nga banenya gavumenti ya Kinshasa okubanga egenda maaso n'okubanga violatinga human rights nga bagenda maaso n'okuba abantu abatuuze ebizuka okusinziira ku Kanyuka omwogezi w'abayeekera ba M23 agamba obulumbaganyi buno bwaviiriddemu basiviliani casualties nga bagenda maaso n'okubeera nga bakuliyetingawo amayengo amapya ag'okubanga abantu bano bagenda maaso n'okubeera nga babula mu bifo nga basenguka badda mu bifo ebirala era ne kigenda maaso n'okukozinga okubanga properties zigenda maaso n'okusaanyizibwawo infrastructures ez'abasiviliani zonna zigenda maaso n'okusaanyizibwawo olw'okuba nti Kinshasa yeegenda maaso n'okubanga ekuba bbomu mu ngeri ya destroying nga badestroyinga budestroyinzi kyonna kyonna kye basanze oba kye badagetinze era beekubidde omulanga uliriza oli ku Yugi Update TV nkutegeeza nti gwatanatweyungako kirira wansi ekigambo subscribe wekiri kikoneko obeere nga otweyungako newankubadde Kanyuka agenze maaso n'okuwooninga aba FADC ng'agamba obulumbaganyi obupya obugenze maaso n'okukolebwa ku local territories ezicontrollingibwa abayeekera ba M23 bagamba bagenda kubeera nga bali determined okurespondinga n'okwerwanako era tebagenda tunuulira bikolwa nga bino nga bigenda maaso n'okutuusibwa ku bantu baabwe bagenda kwesowolayo baprotectinga abantu bano naye singa bavaayo Kinshasa teyeekwasa nti nno abayeekera ba M23 bagenze maaso ne bakola obulumbaganyi ku magye ga FADC oba ku gavumenti ya DRC olw'ensonga nti nno nabo tebasobodde ku keepinga ddembe eryabadde mu peace agreement yakoleddwa be bagenze maaso n'okuteekawo violent eno okulaba nga conflicts teziggwa mu Democratic Republic of Congo kubanga agamba property z'abantu zisaanyeewo abantu bafudde facilities ezimu zisaanyeewo olw'ensonga zino drones bagenda maaso n'okukuba zo tezitangira zikuba wonna kati abantu batandise okuba nga badduka mu bitundu kitegeeza ki DRC mu Northern Kivu tewagenda sigalayo population y'abantu ate nga kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga kitegeeza ekitundu kiba tekikulaakulana kati abayeekera bagamba gye buvuddeko mugenze maaso n'otulwambagana mu aba FADC nga mwegattidde wamu nga mugenda maaso n'okustrikinga nga mutukuba drones nga ffe aba M23 position zaffe ezo zemugenda maaso n'okuba newankubadde obulumbaganyi buno bugenda maaso n'okuaffectinga ba civilian tetwandiganye singa mbadde mutagetinga ffe naye wekikwata ku ba civilian y'ensonga eyatuleeta mu lutalo luno era mujjukire bulungi nga bagamba mu mwaka gwa 2025 nti bbe ekibaleese kulwanirira abantu ba bulijjo nabo kennyini butafiirwako obuli bw'enguzi n'obusosoze ze zimu ensonga ez'abayingiza ensiko kati bagamba bibanga bye bimu ate nga Kinshasa byegenda maaso n'okukola bagenda situla buto amayengo baddemu okukwata emmundu baddemu okulaba nga basenvula nga basindiikiriza ejje lino erya FADC erya DRC lisobole okubeera nga libavaamu ne bafuukira kayinja mu ngatto tujjukira bulungi nnyo mu May 2024 mu May 24 2026 omwaka gwe tulimu drones era zahiitinga Lubaya eyo major towns ezirimu cobalt mining naye nga zitagetinga guest house Murambi Mulambi farm Kanya Chuki localities Mufunyi Kibabi ne groupments naye nga kigamba nti abayeekera abajasi bano aba FADC bagenda maaso n'okukasukanga yezo drones nga bagenda maaso n'okutagetinga enfo z'abayeekera nabagamba DRC kye yatandika okukola egenda etagetinga ebifo byonna byesuubira ebirimu ebyobugagga abayeekera bano bebakozesa okufuna ssente ezibayamba facilitating olutalo luno okubanga lukyagenda mu maaso kati balabanga eyo strategic move basobola ogikozesa okufunza abayeekera bano kyobola batebataliza bakuba bukubi enfo bazirimu abakozi oba tezirimu
obadde oli ku Yugi Updates TV nga kosinzo banga otuwuliriza olw'obudde munzikirize nkome wano mbaagala nnyo mweraba.